Muganda wange. Sebo. Ngambye kansooke mbiteko kukala amatendo. Akala amatendo. Model Village Buwama. Naye mwebale nnyo. Ekintu kyensobola okugamba kwe kubeebaza abaana batandise okuzimba oyinza gadi mwami Lugonvu tulageeko ki ekiri ewaffe wano nno wange. Awo. Banzimbye kumpi omwana yansimba oluwanyi tusookedde wano. Eno yo twagala okubebaza twagirekawo mujjukira bulungi. Eno twagira bangenda balambuzaako kubamu abazimbye olw'okuba nti sazze na list nyizo obutamanya nti ono yegundi naye awomanya nti gwali mu kuzimba naye mujje mulabe ekintu ate bazimbye ennyumba ez'obuvunaanyizibwa naye abazimbye kalitunsi mutulimbye nnyo newankubadde wantu wammwe naye mugenda tusibako ekibira kakuba bukumi poloti esaayo nanzimba nkulabye Elias wataddemu emiti giringa 6 gikomaawo kankomaawo yadde wange eno yo giraba sije kuongera twagira njiraba kati jangu tugende anti kino ekyalo tokitambuza bigere kya mmotoka kati jangu tudde mu mmotoka tweyongereyo njiraba eno enzimba ya Savant omanya kodi eyo Savant yeteekamu zigundi zivale ezo obutazeeguya tweyongereyo amina tweyongereyo kwate ku lino tulabe ekiriyo abasibye ebikondo mwebale kati gwe muganda wange obadde oki mulongo Olivia wuno nkulengedde mulongo Olivia ogamba otya ani ono eyasaaye n'atalekaawo kantu gwe kati okyali kwebyo yala okyali kwebyo sooka oveeyo gwe tamba tugenda kukola ekyalo kyaffe era kikyogamba sooka oyimiryeko wano tulage omanye abaana ba banko bamanyi abaana ba banka bagamba kwata ku nju olwo bagenda okukuwa looni laga nti yo bangagulawo wonderful jangolabe nze bino byesanyu byange mu bulamu kwe kulaba abantu aba achievinga eno teeka sitting munansonyiwa eno sitting eno dining eno kitchen manyi pulani y'ennyumba ogiraba mangu waliwo ekisenge wano okiraba waliwo n'ekirala wano ebyo si bibiri waliwo common bathroom wano ebigatta kati waliwo master bedroom toyingirayo ennyo naye ne wabaawo ne wano nakyo kisenge nyumba ya bisenge 4 n'amadiira 2 n'ekiyungu ne shedi 3 bali mu modobire eno si efeezi esembye eyo eno efeezi naye ne feezi 1 baabali batandise tugenda kuyitayo eno feezi 2 tugendagenda ne feezi 1 waliwo feezi 2 omulala wulya ey'amatofaali tutuukewokko tugendagenda gwe kyakukoze mungu yekka yamanyi
Kyani eriruda wagitudde. Waliwo w'amatoffaali wo yaye. Ate tuyise ebbali. Waliwo ekkubo wano ssebo. Eno estate ngagga y'amakubo. Ekiyitibwa amakubo. Gabuuze estate eno. Latifa! Namba 67 ogamba otya maama wange? Abaatusookayo bannyinaffe n'enkoko zikuze, ebitooke bikuze, emmere ekuze. Balina n'embwa ezikyulita ataali. Seba nawo waliwo ate ekkubo lyawo. Eno estate ekintu kye twasooka okugiwa gayitibwa makubo. Omusawaani oyo? Oyo musawo Ssentongo omutegeera oyo. Waggulu eri ayinayo. Oyo mute. Oyo muti, oyo muti. Mu bantu b'obuuta. Yo musawo Ssentongo. Nakibuye Saala. Saala ayiye nkulengedde gole. Ayiye ate n'ettoffaali eddungi. Se bagenda kuzimbisa Bumba. Bumba liri erikaluba balikuba ku mutwe ne gugongobala. Gwe tugende tuweetere wali. Ate yo nzirayo tugende. Ffe tuli b'amakubo. Oyo Saala ayiye. Tumulindiridde. Saala ayiye. Kati tuddawa. Tudde ku ziri ezeene. Tugende ku street eddaka. Street zino kino ekyalo era kye tugenda okukola. Wagenda kubaawo okulaba nga tutuuma streets zino amannya. Kubanga bw'otakola ekyo obula. Obula. Kati tuddewa. Tusooke tukwate wano. Kiyitibwa amakubo. We are very, very rich. Bagiyita rich? Very rich. Tabani wange yabyeko. Toyagalizanga balano teyagaliza. Kati tuyite wano. Oli agamba atya? Ekkubo oliyiseeko. Komawo kuli emabega. Bannange nze ate embuzi endi eno nti nedda. Ono naye akikoze. Gamba ntataddeewo dduuka lye. Agenda tuguza. Omulaba? Ate nakyagaziwa naye agayeka asooka ateekewaawo. Omulaba? Agenda paka wali. Ayinako edduuka. Ayinako ruumu 2 emabega. Naye asumuludde. Wamureeba? Namureeba. Wamureeba? Namazzi tewaŋŋamba nti wazimba. Asina mazzi ali wano. Badde student Beatrice wange n'otaŋŋamba nti wazimba ani ono kati. Kuliko namba ki? Oyo Sirema 143 oba ali eriye. Wono naye asitudde ayingira basigazza kusereka na kuggala. Okirabye? Nkyakulambuza Modo Village. Nkyakulambuza. Ate abaana bino kibakwagalako. Kyofuna time n'obayitamu n'olambuza. Kino kyalo kyaffe. Kino kyalo kyaffe. Oli ku highway ovuga. Kati eno highway. Kino kyalo ekisoose mu Mpigi. Kyala birungi Grace nkulamusizza. Ani ono? Congratulations. Naye asumuludde. Omulaba? Asumuludde. Ate nno nnyumba nsajja. Ogiraba? Ogenda fuluma?
mama mwana wa tata lugonvu muwulire